Wetwogerera giweze emyaka 47 ky'abaminsana okuli Brother Amos Delmas wamu ne Father Simeon Laudel batuuka mu Uganda mu mwaka gwa 1879 nga bano baali baleese enzikiriza y'ekikatuliki era baatuukira ku mwalo gw'ekigungu mu kibuga ky'Entebbe nga bava Bufalansa era baayanirizibwa Ssekabaka Muteesa. Kale bulinga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri abakristu beeyiwa ku ekereziya ekigungu okujjukira abalemezi bano ng'era wabeerawo emmisa ng'olwaleero bwe gubadde. Mubamu ku beetabye mu mmisa y'okujjukira abaminsani enkya ya leero mwe mubadde ne gavana wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika, omwami wa Kabaka atwala essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiiriiza, abakulembeze ab'enjawulo wamu ne bannaddiini nga bakulembeddwamu Ssaabasumba b'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere. Wano Ssaabasumba Paul Ssemogerere avumiridde eky'obunkenke obususse mu ggwanga nga kiva ku byabufuzi era bangi basibiddwa okulinnyirirwa kw'eddembe ly'obuntu okususse n'ebikolwa ebirala. Bangi obwana lumanyi basimanya ku mmere nebaddewo bakubiddwa emiggo, abalala balina ebiwundu, bangi bakyali malwaliro, abalala mu makomera emisano ginnaba kwogerwako gikyalinda. Bavubuka Mukama abatwadde mu nsi yaffe batutunuulidde ffe bannamukadde tubakoledde ki? Ono era yeebazizza bannayuganda okukuuma emirembe wakati mu ebyo byonna ebigenda mu maaso. Tulina omukisa nti abantu ba Katonda mu Uganda tuli bakkakkamu era twongere mu maaso. Papa Francis yatugamba nti restrain yourselves. Enkola y'ekereziya ya dialogue, si ya ntalo, si ya mmundu, si ya kulwana. Naye batusosonkereza tubeere bakkakkamu. Ssaabasumba ajjukizza abakristu ku nsonga y'okuteeka eddiini mu nkola so si mu bigambo nga yeesigamye ku ky'okubeera nti ekkanisa wamu n'ekereziya nnyingi zijjula kyokka ebikolwa ebyekko byeyongera mu ggwanga. Ekyonozo kye kitubula mu kereziya zijjula, tusoma ku makya n'eggulo. Leero bafaaza mutuweereze faaza nsobo ffe tusoma mmisa 30 mu pariisi yaffe, bafaaza tebatumala. Okusinza kwa leero kutambulidde ku mulamu ogutuumiddwa nti nga tulabira ku baminsani abaasooka mu Uganda tulangirire Kristu, nga wano Ssaabakristu w'essaza ekkulu ery'e Kampala Emily Kitto asabye abakkiriza okusaba ennyo okuvvuunuka ebibasoomooza bye bayitamu ensangi zino. Okusasula fees, ebisale by'amasomero, eyo struggle, okukuuma obufumbo obutukuvu, okuzimba obubondo bwaffe, okuzimba ebisomesa ne tusigala bumu, okuyimirizaawo ebifo byaffe. Ku lw'obwakabaka bwa Buganda, omwami wa Kabaka atwala essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiiriiza asabye abakristo okwenyigira mu bifo by'obukulembeze naddala ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu abo abalina okutya Katonda. Bwetuna numbers tugenze tukendeera, Baganda baffe Abayisiraamu bagenda batuyitako buli kifo bwe bakyesimbyeko, n'olw'ensonga eyo nja kubasaba abakristu mwenna mwenyigire nnyo mu bukulembeze buno. Newankubadde guli gutyo, yo ekereziya y'ekigungu ekyalina okusoomoozebwa kw'amazzi agagyetoolodde era mu kiseera kino abakulira ekifo kino bali mu kaweefube okulaba nga basitula omutindo gw'ekereziya eno. Hasif Sekiwunga ne Rachel Namuli.